Lord Mayor Salongi Yasi Lukwago n'olukiiko lwa kesi bayimiriza ebadde bikolebwa ku bavuzi ba bodaboda beno mulina okuwandiisibwa okukolera mu kibuga bibadde mu lutuula lwa kansu lw'Amanga Lukwago asabye olukiiko luteekebwa akakiiko agenda okunonyeza ku bakozi ba gavumenti abeekubaana ne minisita omubezi wa Kampala Kabiyi Fatogabye ne batandika okussa ku babodaboda ku bunkenke. Basinga okufiira mu accident ebitundu 48 ku buli 100 ebya accident bibeeramu aba bodaboda. Naye ekyo tekitegeeza nti obakondemingi ogambe nti ogenda kikozesa obagobe. Ekyo kikulaga nti ffe tulemye okukola obuvunaanyizibwa bwaffe obw'obateekerateekera ng'ekitongole ne gavumenti. Ekiteeso kiyisiddwa bakansirira bagala bannaabwe abawagira ekyokuwandiisa bodaboda bavunaanibwe era ne bayisa resolutions nti ebikolwa ebyo byonna biyimirire kubanga tebiri mu mateeka. Sipiika wa kesi Sahara Luliika ategeezezza nti abakulembeze tebakkiriza mu kunyigirizibwa. N'abantu bonna abadde beekwese mu mbeera nti KCCA yabasindise n'abo abateekamu obuyinza abagezaako okumenya amateeka ga Uganda tetukkirizibwa ganya n'ebyo bye bakola era nga tubagamba nga ffe KCCA tetubiriimu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.